twali ku Bukedde TV ya programu yaffe Minzaani tuli wano Maninga mubengeno eno kujagala nnyo Lole yave wa mukulu bakaleke yagenda n'abaana 9 mu 6 nga bakutayidwa disorderly abo bali bekalakasa ali ku Bukedde TV 2 tukwebaza okubanga okyali wamu naffe mu programu yaffe eno Minzaani Monday paka Lwakuna pozi nno bwedda abamu bagamba paka Lwakutaano Lwakuna omanyi ffe bwe tukola ekintu n'onyumirwa oyagala weeyongeze alowooza babyabufuzi bokka be beeyongeza bamanyi okweyongeza mubiyita biki kale nno naffe twagala okweyongeza obudde ku mpewo naye tekisoboka Monday paka Lwakuna okuva essaawa 6 paka essaawa 6 paka 7 n'ekitundu. Kansala Lukwaya kankwe eddakiika 2 zokka kuba ndabika nsigaza eddakiika 25 abantu bonna ze balina okukozesa kankwe eddakiika 2 zokka oyanukula abantu abo. Sebo neyanziza sebo mukulu Saidia tweyanziza nnyo ebigambo byo era bulungi bwansiga bwe nkutegeezezza nti buli lwa 6 olusemba mu mwezi kalugenda kubanga lukolebwa era lwa 6 olusemba mu mwezi tugenda kuba waliwo olunaku olw'obusega tujja kulufunayo tulubenga tutandika ekyo ate mbadde nsaba nga tebannajja wano olubenga lutandika butandisi oluyise nga mukulu Sedya tubenga tutandika okulongoosa webale nnyo bali eddala kano nga sinagenda mukulu abuuziza ku kya public toilet era n'akikomyawo bwe tunaalinda gavumenti eteeketeeke okukola toilet wano tubategeezezza oluguudo luno tululwanyeeko ebbanga lyonna ate tunaateekamu ekya toilet otugenda kumala emyaka emeka kyetaaga naffe ng'abantu twekwatize wamu nga chairperson bwagala ettaka lyokka lyeribuze naye twagala okuzimba ki toilet tunoonye ettaka bannange akataka kagundi katono nnyo kabanga 2 oba ku 2 tukanoonye tusobola okuteeka ki toilet twenoonyemu ffe abatuuze beere yaffe ate lubeere buvunaanyizibwa bwaffe kubanga ate olunagizimba ojja kugamba ti ate lwaki batuggyako ebibiri tulina okugirongoosa ate muntu agenda kuvaayo alongoose toilet eyo nga tumaze ogikola ebyo ne bena tujja kubiteesaako naye nga tumaze ogikola ki kugikola ffe twekwatizemu busega waffe pulezidenti tajja eno okitegeera naye ffe ng'abantu tugezeeko okukola banga tukola ki nga tujja eno. Kansala agambye nti essente zakola oluguudo zatuweebwa okukola oluguudo luno zabulira mu buguudo naye buguudo kyobwo obwabuliramu ssente zaffe mu bulondodde oba nedda. Katandikire ku ekyo obuguudo omukyala bwategeezezza obuyingirira yaddamu ekibuuzo ekyo natutegeeza nti waliwo obuguudo obuyingiddemu natutegeeza waliwo akaguudo okuva ku Kabuusu okugenda ku Kereziya Olubaga obwo tebwalimu kubanga tetwazoogerako obwo butono natutegeeza nti okuva mu Ndeeba era paka Kabuusu obuguudo obutaweza ssente ziza kukola luguudo luno nze nange kennyini nava waggulu ng'amaze okwogera ne sikkaanya naye nti ssente zaali nnyingi nnyo okusinziirako obuguudo bwagamba nti bwa ssente zakolebwa naye era ngenda kuddamu nkimubuuze nga tuzzemu okutuula kyovuga olaba nga babuzaabuza entuula zaffe nga zikulemberwa mukyala Jennifer Musisi mu nsonga ezo tumugamba jyamu tutuule tubuulire embalirira y'omwaka guli ogwaggwa ssente ze twayisa enkiiko agulirira bugulirizi ba kansala ne bayiwa enkiiko ne bagana okujja tuteese tumanye ensente zonna embalirira y'omwaka ogwo etambudde etya bannaffe mbakuutiramu omutuuze omwandeetedde ekirowoozo kino abatuuze mwenna nga tukyalwana ku kya poliisi okubakwata mu mbeera eyo kubanga n'ababbi bagenda kukola ensonga embeera yemu gye ngenda okwogera naye mmwe mwewandiise ku LC mufune ID za LC mubeere nazo tufune wetulwanira mwebale nnyo mwebali eddala basebe ne banyabo tukyali mu programu yaffe Minzaani yeeteredde bulungi kale ngenda kukozesaayo omukisa gw'abantu 2 oba 3 mwami Matovu kankwe eddakiika 2 zokka webale nnyo sebo neyanzizza nnyo eddakiika zompadde sebo kansala waffe eno Lukwaya kansala mukwano gwange ennyo mujuzi chairperson ate oyo aba mukamwana amannya
nagogedde dda nze Matovu bita. Ate mugenze ne munsima wano mu kagambo ka security ne munsimula olw'ensonga nti kati naffe twenyigiramu. Omanyise omukulu Tera Kaaya atamukutte yagamba yaye, naye nze ndi ku muzindaalo guno neebaza okuviira ddala owa mukama waffe IGP mukulu Kale Kaihura nti mukwano gwammwe abaagala nnyo n'ebizibu ebibaluma bwe mubimutegeeza tubitereeza. Ne neebaza nti tulina osi okuviira ddala ku mucunguzi eyali mukwano gwammwe. Kakati tulina ono omupya mukama waffe Bongo Moses, ye musajja ahandolinga ensonga. Era nze mbadde ne muganda wange abaddaga nti waliwo abantu we bajje mu nnyumba, ne muganda nkwegayiridde mbuulira, kubanga so mukama waffe mukulu Tera Kaaya tulina naffe tusobola okwogera naye ebyembi abantu abo nze tabambuulidde. Ensonga ya security gye ngenda okwetooloolako nti security eyo bannange enzibu. Tulina amabaala mu complaininga, naye awo waliwo omukyala yalina ebbaala, bakasitoma ne bajja ne bamugulako bulungi, ne bamugulira n'omwenge ne bamuwa kalifomu. Tusanga basiba bintu bye, naye bw'olumba bakasitoma abo nti bakutta abaki sebo mukama wange Tera Kaaya. Ffe ng'abakulembeze tulondoola bulungi nti mmwe nga Tera Kaaya bw'abagambye nti mufune ebiboogerako ne kansala, teriyo muntu alina bimwogerako gwe bakwata ku poliisi awo. Ffe tulina mukama waffe kuno era gwe twebaza ennyo King Fahad. Abantu bayogeranga ebintu ng'ebyo ne bagaka tuleete mukama waabwe twogere naye. Mukulu Kaihura najja wano ebbanga eritali ddene n'atugatta ne poliisi. Abaana abamu babakwata olw'embeera okubulwa emirimu gye bakola, n'osanga nga bali mu zzaala, n'osanga nga bali mu ki. Nze ndabye muganda wange Saalongo wano agambye nti piki bagivuga abaana aba, naye olw'embeera nti tebasobola kwegulira ki pikipiki. Lw'olutalo olubaddewo wano olw'okuwandiisa booda poliisi raje nze bubadde bulyazaamaanya bw'otayogedde ku kyemaani wo kitattawa nti weewaawo ebigambo bibadde byekuba, naye nga mbutuufu ensonga ezimu mu byabadde alwanira bitaasa mmwe baana. Bakuwandiisizza batya? Bagamba okuzimbira stage, naye stage za piki ezisinga mu kibuga ziri ku mabalaza ga banka. Jennifer Musana azimba ku mbalaza za banka, n'olw'ensonga eyo oba bulyazaamaanyi obutamwogerako. Pozi nze ensonga ya security, abatuuze awulira nti bakutte omuntu obwereere. Mukyala Ssentongo waali chairperson, lwaki mwewala abakulembeze? Ate ne security neebasanga ekiro neekubuuza nti gwani, n'ogibuuza naawe tegwani, neekubuulira n'omugamba nze tomanyi. Bannange ebikwogerako kyekitegeeza nti oli mutuuze. Ne bw'onoosanga owa poliisi ekiro n'omugamba nti nze nkulaba naye nga tolina bikwogerako, banne tukkirize tuzimbe Busega nga tutambulira wamu nga temuliimu nnyo kusiiga nziro. Security mugimanyi teriyo gwe baagala. Mukulu Dirisa waali awo yakulira security naddala mu Kibumbiro musajja oyo mwagala w'abangi, naye bwe twamulonda ku security abantu ne batandika omukyawa, naye sebo tuyambye nnyo ku bamenyi b'amateeka n'aba security nabo mubasiimeko, kubanga babakuba ebiso, babakuba ennyondo, abo temuboogerako wabula mwogera babanoonya. Kansala Kigonya jankuwa eddakiika 3 zokka. 1 2 3 akuba alina kasoosa okuŋŋambawo kabadde kakunnangira era kukuwa eddakiika ezi 3. Neyanziza nnyo mukulu Kaaya, mbalamusizza mwenna abaami n'abakyala. Nsoose okunenya mukulu Kaaya ono kubanga nange teyampise mu puroguramu eno, ate nga ndi mutuuze mu Busega, ate ndi mukulembeze mu Busega, naye nga bwenzize musonyiye. Amanya agange nze Kigonya Angela nga ndi kansala wamwe LC5 omukyala. Badde nzija nyina byempulidde
ebadde byogerwa ng'ebimu si bituufu benziza okutangaza nga kansala wammwe. Mu bajeti ey'omwaka oguwedde gavumenti yatuwa bilioni 45 nga tulina ozigabanya mu nguudo ez'enjawulo mu Kampala. Mu nguudo ezo ng'ab'erubaga twafuna enguudo 6 mu lubaga, kati njogera lubaga south yonna kuba gye nsinga okutegeera bulungi kuba gye nkiikirira. Tulina oluguudo lwaffe luno Old Mubende Road. Oluguudo olwo twalina contractor eyali aweebeddwa omulimu bamuyita NIT contractors ng'aweebeddwa omulimu gwa tamaka. Era gwe mulimu ogugenda mu maaso ge mulaba. Ekirungi nga kansala wammwe ntuula ku kakiiko k'enguudo ne physical planning. Buli njogera mazima na bwenkanya kubanga nze ni mukyala wa DP. Sirimba sisavuwaza. Oluguudo olwo bwe lunaggwa waliwo kolansi omupya agenda okugesesebwa. N'olwokuba contract oyo baali bamuwadda contract eyo bw'anaamala okumaliriza oluguudo olwo lutandikira wano paka eri ku katale waggulu balyoke bagezese kolansi oyo omupya. Kyempulidde bagamba mbu oluguudo olwo lwalina kutandikira eri ku Ssekabaka Kintu Road paka wano kya bulimba. Njagala omuntu aba bugambe bukola nsolo yalina kutandikira eno ng'aleese wino wano. Ndi munnabyabufuzi naye nze kyanyingiza DP mazima na bwenkanya. Saagala muntu kulimba. Contract n'oluguudo lwe twayisa Ssekabaka Kintu Road ng'atandikira wali meya Wasula paka eri ku Mbugo. Oluguudo okuva ku Pesify paka eri Old Mubende Road lwe lugenda okufuna okugezesebwa kwa kolansi oyo mpya gwe mbagambye era kyekiri ewa inginiya Kitaka. Era mukulu Kaya badde nsaba tuddemu programu endala nga ffenna tulina wino. Tetwagala byakukyamukiriza ano bantu balimba kintu kitaliiyo. Mu bajeti y'omwaka guno tetwasobola kufuna mukisa kukola budget. Naye waliwo priorities aba division ze baali bakoze. Aba division ya Lubaga priority yaabwe baali baagala eddwaliro ly'e Busega. Era n'ennaku nno z'omwezi ogumu emabega chairman LC2 yayita olukiiko lw'abakulembeze bonna ab'omu Busega twatuula ku kanasale wali. Ne mbasaba bawandiike ekiwandiiko nga basaba eddwaliro nyongereze ku b'Elubaga kye bayisa mu priorities zaabwe. Ebiwandiiko ne mbitwalira Dr. Owan Charge of Health Services Director ne mbitwalayo. Naye olw'okuba tetwayisa budget tekyalimu mu budget tulina kuperereza buperereza nga bakulembeze kulaba mbu abannaffe ab'Elubaga division batuwa omugugu ffe bakansala baabwe abatuula waggulu era bayisiza ssente gwe tulina okubayambako. Kansala mpuliddeko nti ssente ezo ez'eddwaliro ery'e Busega zaayisibwa nga ligenda kubeera wali. Bannange mpulidde bubi kituufu? Ssente teziyisibwanga naye ng'ab'e Busega bakisaba. Bwe bakisaba era kugambye ebbaluwa njirina nyinza n'okuba mu motoka yange omwo mulimu kopi nga nyina kitwala wa Director Health Services tukiperereze kibeeremu. Ekyo ekiteeso kyabwe bakyagala era naffe tukyagala naye ffe ng'abo abayisiza ssente mumanye ebizibu bye tulina tetwatula kuyisa bajeti yaffe nga KCCA. Naye nga priority ya Lubaga division yakiteekamu kuba eryo eddwaliro liba tuyamba ab'e Busega ab'e Nateete ab'e Lungujja. Naye nze saagala tulimemba ate bakiteekamu kubanga bajja tubikibanja ng'emyezi 7 ziyiseemu ng'ate tekiriimu. Kati ekyakatale kaffe kali ak'e Busega kigenda mu maaso kyo. Pulaani zinatera okuvaayo ewa Director era omukulu oli akimanyi buli wempitawo bamanja akatale kansala kigenda mu maaso. Akatale kaffe ak'e Busega nga bwe mulaba akatebe kawandegerayo kabadde n'akaffe be kagenda okutunula.
ekirala enguudo luno oluguudo mbagambye kolansi omupya gwe bagenda otugezeseza oluguudo olulala tulina ngaba mu Lubaga olwayingiziddwa mu bajeti oluguudo lwa Sembera Road ababeera enateete oluva ku Manda paka eri waggulu ku Makayi nalwo mweruli tulina oluguudo lwa Suna Road eri Mundeeba nalwo mweruli Gabunga Road mwali Mutundwe Road mwali Gomotoka Road eri Lubaga mwali mu budget senguzo tetulina mu Lubaga ezigenda okukolebwa tuziwe emyezi 7 kubanga tumanyi process yonna eyo contracting enguudo kolaki etwala emyezi 7 by February enguudo zaffe tugenda kubanga nazo zitandika okukolaki okukolebwa nze kyesaagala kubalimba oli bagamba gundi yalidde ssente efe natumanyi procurement process etwala emyezi 7 tuna mikwano gyaffe bemupi lwaki tetubaperereza ne tubagamba mutukyusizeemu mu tteeka lya procurement okusinga okulimba abantu mbu ssente baziridde olwo nkyalo banaalaba kolansi wano tugenda balimba ki okusinga okuperereza enguudo tugenda twagala bakole era nga nsembayo nkubiriza bannange ababodaboda mugende mwewandiise abatanaba kwewandiisa neyanziza nnyo Terakaya akakisa kwempadde webale nnyo webalire ddala wange ale Ssaabasajja Kabaka Buganda tosooka genda waliwo alina kyamubuuza njagala atannabuuzaako neyanziza nnyo ssebo njagala kubuuza mukyala Kigonya okuva lwe twakulonda nnyabo olwana bulwanyi ntalo na road mayor naye nga ffe ng'abatuuze twakulonda nga tukulinamu obwesige kutukolera kati ebyo byonna byoyogera era olinga alwana obulwanyi ntalo owulira kulensonga singa wajja dda n'otunnyonnyola obadde luddawa obutajja kutunnyonnyola n'ojja leero olinga agamba nti ozze okuwakanya bano kulwana ntalo n'ekirala kye tugamba ebyokugenda okulwana entalo ffe nga Busega tebitugasa musingi kigotaddewo ku bantu ababusega tukoze bulungi bwansi wano kyamaani ngaeresutu ngaatukozesa wano bulungi bwansi naye tetukulabangako mu kintu kyonna kuziika kola kutya weoliridda wobeerawa oli bulaaya obeerawo nnyabo tukulinze ono ekyo ekibuuzo oba ebibuuzo byokka byengenda okutwala era kansala ye mwogezi asembayo neyanziza nnyo sebo nkweyanziza naye mbadde nsaba oŋŋambe oninze kuba oyogeredde mu pululo sirabyeko we mutuulidde ekirala sebo oba tokimanyi mbeera mu Busega era buli lwaggulu mpitaawo era tebampise nze ndabye bulabi nga mpitawo nziraka era byoŋŋamba mbu tobiwulirangako nkugambye ndowooza omwezi gumu emabega tubadde ne chairman LC2 Mwami Kimera yayita abakulembezaawo ne mbanyonyola ensonga y'emu era buli benjogera nabo mbanyonyola ssebo kati okuŋŋamba munwana ntalo bwe nuba ntalo nga lwakulaakulana siina mutawaana naye nga nze manyi mwantuma kukola era bwe mba nkola kankole bwe kiba kisaana nga Angela nkoma mu 2016 nja kukomawo naye nga manya kola nsiwa Busega Angela ye yamuteekawo neyanziza tweyanze gebasebe ne banyabo ali ku Bukedde Tulungu olaba programu yaffe Minzaani nziramu era ebigambo bino programu ebeerawo okuva Mande paka Lwakuna essaawa 6 paka 7:30 kikye tukola tuyisa ebirango byaffe ku TV nga tutegeeza gye tujja okujja ekyokubiri tuleeta amabaluwa eri abakulembeze poliisi tutuukayo LC tutuukayo kale nno n'olw'ensonga eyo gwe abadde alowooza oba kino nkireeta okwongera okutangaaza nti eriyo abajja nga babasaba ssente nti tubaleetera kino ffe mu programu eyaffe bannange ffe kampuni eyaffe erina ssente ezimala okututambuza okukola emirimu gyonna tetusabiriza ssente kampuni eyaffe erina ssente ezimala okukola emirimu gyayo basebe ne banyabo temubuzibwabuzibwa omuntu n'abasaba ssente naddala mu abakulembeze kuba babadde bakibakola ne babajjako ssente ate era nammwe mweyongera okulaba TV yaffe ebirango kwebiri mweyongera okulaba agabuutikidde okuva essaawa emu paka 4:40 nga 40 buli lunaku
ate era mweyongere n'okulaba puroguramu zaffe zonna. Kale nno njagala tumalirize puroguramu yaffe eno, kansabe ffenna tuyimirire. Tugenda kuyimba ekitundu ekisembayo. Katonda omulungi ow'ekisa, otubere Mukama, otubunduguleko emikisa gyo, era baffe omukuumenga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Gwali ku Bukedde TV ye programu yaffe Minzaani. Tuli wano Mani gavumenti eno erina okujagala nnyo. Loole yava ewa mukulu bakaleke yagenda n'abaana 9 mu 6 nga bakutayiddwa disorderly. Abo baali beekalakaasa. Amazima kuba mugakawa